Yes, okay, tugenda maaso Big Boss Raj Films. Entandikwa filmu egenda maaso polampola. Natenga bulijjo ne bannaffe abawattu begasse okutuusaako entandikwa. Eno katugitandike batugamba ni Smart Yala Entertainment. Be bakutuusaako entandikwa. Big Boss Raj Films. Entandikwa tugenda maaso polampola. Era nga Matumbwe Film Productions bali mu kwegattira mweno. Tutandika butandisi. Era twagala tumanye ku mulundi guno ludaje biggwera. Bukenya the movie. Obulamu bwa Bukenya. Era nga Matumbwe Bukenya Suraj ye producer wayo. Tukyali ku nyanjula tugenda maaso mpolampola. Yawandiikiddwa Magezi Ronald. Tutandika butandisi. Siraje Bukenya, Ashraf Bukenya ne Afiharu Bukenya, Princess Shamia Bukenya beba executive producer. Iranga Geoffrey King ye director of photography. Ekyatandika Lupia Joseph na Jalonda abazanye. Tukyali ku nyanjula ya film tugenda maaso mpolampola. Atenga Ruanga Charles makeup artist. Iranga Matumbwe Bukenya Siraje olugero lwennyini lwava kuye. Tugenda maaso Smart Yala Entertainment na jaji gata. Iranga director okuntiko ye Magezi Ronald. Entandikwa egenda maaso. Matumbwe Bukenya Suraj ye mkwazanyi ba filimu eno. Iranga Sulaina Nakiwate Bukenya Welfare. Ekyali ntandikwa. Mivule Alafa Katopo bebakoze ku byentambula. Songa atugamba Mivule Arafa nga naye muzanyi wa filimu etandika. Katopo tugenda maaso polampola. Era nga Sulaina Nakiwate Bukenya bonna bali mwene etandika. Tukyali ku nyanjula filimu. Kasire Johnny Bosco ne Kazilo Geoffrey. Nakuya Angel Lupia Joseph. Oro tuli ku bazanyi. Mwanje Stephen Kabanana. Kakajuke atugenda okumekereza bulungi nnyo ekitundu ekisooka. Ng'embeerera bisookuba ndi si ya mulembe n'akamu. Ne tujja tandikira erudda. Omanyi bagamba akasende we kaba kayina we kayingidde ne bakulu bo batandika okuyita baaba gwe muto waabwe. Mutakajja ng'embeera emusobedde ennaku enfukidde ennaku. Tugenda maaso. Ebintu birabisa okuba nti tebyali bya mulembe n'akamu. Emmundu ze tutya omwana. Omanyi okuba nti omwana bukyanga abula eyamuwamba kojja. Era y'omu kubalabikira ddala okubanga balaga nti ennaku y'amaanyi. Mwana abula n'ojjula okufulumya essasi likubaani. Essasi likubaani. Ekibi kyokoze. Gole wantu ono atandise okutuuyanirira. Muko kwe kuggala wano. Lengera taata. Ennaku z'omubisi aga. Yagamba omuntu yenna akola ekintu kyonna era bubadde akino ekijjako enkomerero. Kijja. Genda oyita omwana oyo abuze kojja. Tunulira. Agenda okukola akacyayi katandise okubanga kamutuyanyiza bambi. Kacyayi kamutuyanyiza. Nagezi genda mu Big Boys Film Productions. Natenga bulijjo. Nga tutambula bino bye tutambula. Ulira. Kwa kubisiraani ebiwumba tutwe biina omwana wange. Nagenda maaso muli alaga nti omwana yali yafuniddwa. Ekintu kino omuntu najja akola ekintu ekiti. Kale tubale tugenda maaso eri tuli mazika tukaba. Kumbe omwana bamuwamba n'omanya n'abamukute. Nga mufu. Nga baleeta mwana kubuuza ku kojja. Nga baleeta mwana
abuuze ku kojja. Tugenda maaso katono nnyo mu kitundu ekisooka. Jjukira omwana ono kojja itamanyi nti alidda. Era omwana biswaza bannange era biswaliza ddala. Mutaka yatunula. Omanyi bagamba wa famiro yakuli okumpi yakola ekintu ky'olifa teweerabidde. Kubanga ye aba akumanyi nnyo. Aba akumanyi nnyo. Yabulwa kacayi bakamuwadde yeeyogeza. Simanyi tukole tutya tukoze tutya. Oliyo olusooka. Olwokubiri maama yamuyolerawo. Kuba muganda wo okwenyigira mu kwambiwa kw'omwana wo. Muleke. Tata naga musooke temumukuba. Kasita akitegedde. Obadde bagera obugere ennaku z'omubbizi baana nga tamanyi babugererani. Kati oluyi kubanga kunyonyogera mbadde njagala nkwambushe. Mbadde njagala nkwambushe. Naawe okimanye nti nkwambushizza. Firimu egenda maaso. Tofu nkirabye leero nti obukene butta ojja wali onfuddeko. So tugenda okuddako ewa Bukenya. Ewe bale kunzijanjaba. Ekirwadde kyali kiruma jjajja, omanyi jjajja bamukyala. Omanyi famire enjavu naye obulwadde bambi bwe bugigwamu. Waliwo endwadde ezigamba okuba ndi ezo z'abagagga. Jjajja okimanyi? Naye ekirwadde kyagenda ne kigwa mu jjajja. Ebintu ne bitabeererako ddala bulungi. Sijja kufiira mu bwavu nk'oyo. Kaakati mu kaseera kano Mutaka yalina pulaani ey'okulabika nti alina okulabika nti atandika okuyeeya ng'omusajja. Kubanga obuvunaanyizibwa bungi obutuuka mu maaso go. Naye nga mu butuufu owulira ebibegabega bizitoowereddwa okulabika nti obuvunaanyizibwa obwo obaako engeri gy'obukwasaganya. Kana mbizibu. Ayagala biko okuba nga atandika okunoonya kubanga abantu bonna bw'atandika okuleka nga anoonya amala n'afuna. Ayagala anoonye ku mulimu ogwegasa. Nsikiriza. Newe mbadde mu kibuga. Bango babugobi simanyi kiko kiva. Oli akera bukesi nagala nti genda. Kyokka ekisinga okuba eky'omutawaana Buga yajja kiva n'abantu beyandibadde alowooza okumuyamba teri ayamba. wala kunoonya mirimu ate ne bwe nagenda jjo. Efirimu egenda maaso. Yajja kiva ku ki? Waliwo ekibayita ekipale. Ono yayagala amanye okuba ndi ye ne tuganya obwavu bwo weebuli bantu bakola nnyo okuba obulungi. Naye ate omuntu okulabika ni embeera ne gy'olimu togitegeera. Toyina woogenda kusaba mulimu ne bagukuwadde okusasula kwa nduulu. N'obanga oliko ekintu ekikulondoola ky'otategeera. Onaagala amanye ekiki ekireeta obuzibu obwo bwonna. Tugenda maaso. Kaakati okuddako ew'omuwala. Mufa ku ssente. Omuwala agenda maaso annyonnyola maama we. Amanya amaka amagagga. Omanyi munnange ye omwana obwala bw'aba akuze ate abayagala bufumbo. Bw'atuuka nga mbutuufu omusajja gwenjagala si yaawula ayagala aliko kuba ndi afuna omusajja. Ye omusajja ye gw'ayagala amumanyise bwavu buuke. Ye musajja gw'ayagala abe ng'afuna. Yamuga atufaayo. Bano engeri gye bali abagagga baba tebaagala nnyo kwesembereza musaayi mwavu. Omusaayi omwavu nga gwazze mu famire okinnyonnyoka. Kaduni yamuganize ngenda kwogera ne taatawo. Kuba maama ayagala nnyo ekisanyusa omutima. Ate taata ye ayagala nnyo omusaayi omugagga. Weesembereza omusaayi omwavu n'otandika okuleeta obwavu mu kika. Tugenda maaso. Omusajja omuwala awuli ayagala bbaawe. Mwana wange wandigumye omanyi taatawo nze nkwagaliza ekisinga. Ekituufu nkulengera okuze buli bamugamba ekyokulindamu ebyobufumbo b'ennaku zino buli ogamba linda. Oyinza okwekanga omuntu nga tafumbiddwa. Owooza omunoonyeza omusajja mugagga tojja mulaba. Nze njagala oli. Mbo ayagala oli. misinga Yaawula agala abe ng'asinkana bbuuke.
taata tamanyi bya Bukenya. Bukenya yole yali omusajja oli banenga mulungi. Balima empafu balina n'ensujju wulira omuwala be yeegomba. Ekinaakuba omuwala yenna tekiva oba ku nnyambala. Waliwo ayinza okuba yavudde ku nnyambala. Naye buli omu alina engeri gy'agalamu ki omukwano gw'engeri gy'aba aguteekateekamu. Era katandika n'okwagala okukaaba. Toddamu kumbulira by'abasibwavu. Wakasimatuka wano abatemu. Gw'omanyi nakozesezza bukugu ky'okufuna. Baramanyira ko sirwala nuwonga okaba ole okaba weno obuzigo obukulinga obwagonya gaye sinakugira omuvubuka oyo sinamukiriza takkiriza muvubuka oyo olunaku nalumu kukyogera nga wendi era taata yamugaa toddamu kumbula bya Bukenyawo nenyakaba nga gwe weesibako njaka kuba kibooko kano oli omusajja yakiki musajja akola ki weeyogeza ebigambo waliwo ebigambo byonkuwe oba ofafa naye togenda kuva wano wakiri ofane era taata yakayana nnyo n'agamba ebyoza simanyi oli mulavu kabula nga nera nze dali njakala Bukenya kaagala sebwavu waako kale nga katandika okukaaba omukyala nga omwami nga sooka yebuza omwana atandika atya okwesirwaza obwenkaniddeawo awoza kusunka omusimanyimba omuvubuka alima bulungi ensujju alima ensujju kadi byebiki ebyo omusimanyi amunogera amatugunda era avunamunagaani yoga omutwe omwana gukola bulungi naye munnange teweerabira jjukira naffe gye wali nakusanga wano osiika paani bajja kwezimba abantu abawa kyansi gwe saakuwa kyansi yentongo Flora ageeka munnange ekyomwana laavu oba oli ayogadde mwavu muleke ntege n'erinnya oliwulira oli yeetezeeteze dda gundi saagira oli ebya Bukenya bitusodolaika tolina kyotamanyi omwana tulina omumutegekera future nebeera ne bright n'aba ne kye bayise bright future mufunemu amabugo anye nti yavaawo mikwano gye tewali ajja afadhali mba omwana waafa okumuwa omwavu omukyala ne yeewuunya banaye endowooza y'omusajja nimanya nti omwana okufuera n'omusajja omwavu afadhali tumuziika ne batuwa amabugo kuba abagagga babaziikirako abagagga mabugo miliyoni 10 miliyoni 2 ezo owulidde kati kumaka gano tulokete omwana wuyo omwala tugula omwana affe tumukozesa bulungi alyoka abeere n'omusajja otatega ekintu ekyo nakiba kikola zambeera omusajja oyo gye yayitamu nga omwana singa yafa saamusasula alina kyakyabanja nti musasule kaakati terowooza ekisookera ddala maama ye kyatajjukira bagamba etasimu ebula agiwa taata omusajja gwali mu kuvuluga nga yayamba muwala waabwe okulabika nti amufuna gambo bingi tewandibadde mwami nga weerabira ekintu kino osaanidde obe ng'okijjukira ndusa omutwalo gw'omu n'ekitundu nga gumumye kujjanjaba ekyo kyekikulu ennyo okulaba nti no wajjanjaba jjajjaawe ku ngeri ezo sente zawawaayo zigula omwana zigula twesi yandifudde n'avaawo nemanya dewo sirika wulira ebigambo toyongerako bigambo omanyi bagamba entasiimwa ebulira ddala agiwa ng'onjagaza era maama yagamba musajja gw'omazeemu amaanyi tegendereza omukazi yali otegeera nikano otandisa okuvamu ye taata yalabye ddala nga mukazi we atandisa obutategeera magezi gamwereddemu ddala Bukenya yabayamba naye ate naye bamuyamba ne bamujjanjabira jjajjaawe njagala olabe engeri ebikuba omuwala manye obulamu bw'abagagga buno nabo munnange bulina sayidi etanyuma yakubanga obuyembe nga teryamugambako yendaku ya Angel original names ekyejo ekiri ku ono ayagala buyembe mu t-shirt I want mango. Mango is not ripe. Mango tanayengera muleke nasibya kulinya nimbe tujikuba buli lunaku kulaga munene mutulu engeri Bukenya gye yafangayo
ate jjukira abakyala tebalinnya muti. Ekyakasanyusanga byebyo. Mwana muwala Ssebwavu we byeyamumatirangako byebyo. Kale nno Kivula buli kaseera alowoozaamu engeri Bukenya gye yamusanyusangamu. Bano bo kye bagamba nti Bukenya tamujyaamu era si ye musajja gw'alina okulika nti afumbirwa. Kani maama yamusanga lwo namugamba mwana wange ebirowoozo ate ng'olina bingi. N'agamba nti mwana wange nze nga maama nsazeewo bwe ntyo. Omanyi bagamba empisa z'omwana ezisinga ziba za maama. Era omusajja oyinza okuzaala omwana n'akufaanana mubiri naye ng'ekyoyo kyonna kyonna n'ekitimatima kya maama we. Kati maama yamugamba nti nze kankubuulire tojja kubeera wano. N'amuyeeyeza. Jjajja abagenyi bongera okujja omulaba. Kale jjajja yali asiita. Emanyi ssebo n'obulwadde obukulumba n'oyenga nnyaanya. Ebikoola by'ennyaanya nga buli eddagala eririwo. Era jjajja agenda maaso agamba abaamulaba be bayinza okulabika ni bamanyi kyonna ekyaliwo. Tugenda maaso. Senga nga Bukenya amwaniriza ava mu bulooka ze.